While speaking to Katikkiro Charles Peter Mayiga, Kyagulanyi with joy presented the court decision seeking blessings from the Buganda Kingdom. According to Kyagulanyi, however, not a lot has changed in how police treats opposition, given that there were tear gases on their way to the King's headquarters. Okujja okukiika embuga newankubadde okujja tekubadde kwangu onotusasira twakulaga essaawa 8 naye katono tulemerwe okutuuka. Tuze okulopera ezimu ku nsonga zemmanyi nti ezimu baazikuloopedde jjo kubanga nze kennyini musajjawo nze naviiriddeko oba oliawo okutyoboola ekitiibwa ky'obwakabaka, ekitiibwa ky'abataka n'ekitiibwa ky'abanaddiini bwe bakubye amasasi n'omukka ogubalagala. Apology doesn't change much, he commented. A punishment needs to be passed to those accountable. Tukimanyi bulungi nnyo nti bazze ne beetonda era omuntu teyeetonda nga takoze ensobi. Ne mukama wange tulina amateeka agatutwala mu ggwanga lino era twongera ogatta eddoboozi lyaffe ku abo ababadde basaba nti waakiri abantu abo nabo bavunaanibwe mu mateeka kubanga uniform gye bambala yakukuuma amateeka. The Katikkiro blessed Kyagulanyi's candidature, applauding him for being passionate about Buganda Kingdom. The Katikkiro also congratulated him for winning the case in court. Katikkiro has also asked all politicians to respect each other. Nedda kubiyamba omuntu wa bulijjo. Webale kuntegeeza olutabaalo lw'oliko. Kaakati nno ffe ng'obwakabaka abantu ab'enjawulo bajja ne bantegeeza olutabaalo. Kankozese ekifo ekirina omuntu eyeegwanyiza ow'Engeye Honorable Nabila Naggayi. Lord Mayor Elias Lukwago yajja ewange. Husna Afet, Sarah Nakandi, Select News.